eno guli ku ggwanga lyaffe oba gutera okubanga gutambula genda bitundu ebyemmambuka n'okukkirira kyova olaba mu bitundu eyo mu nsi ezo eziri mu Bulaaya bo babeera ne winter ate eno wansi mu biseera ebimu ne babeera n'omusana oba sama. So kati mu kiseera kino omusana gulinga oguyita ku ggwanga lyaffe okugenda mu bitundu by'obuwambuka bw'ensi eno. Ekiseera kino tulina kiyitamu tutya? Atugambye tulina okunywa amazzi mu bungi bwago. Ekyokubiri tulina okulaba nga tukendeeza kukola emirimu egyetaaga amaanyi amangi oba ekitera okutuuya n'ennyo. Naddala abakola exercise ndowooza tusibuke kaseera akatuufu ogikoleremu nnyo okulaba nti weemalayo. Era tutegeezezza okugezaako okubeera mu mayumba gaffe oba mu bisiikirize tusobola okulaba nti tetubeera mu kasana direct. Tutegeezezza ekirala tutegeeza okulaba nga tunaabako emirundi egiwera okulaba nga ebbugumu lino mu mibiri gyaffe tulikendeeza. Era tutegeezezza tulina okusimba emiti, ategeeza abantu baffe tubasimbe emiti. Emiti gino gituyamba nnyo okulaba nti ebbugumu terigenda nnyo waggulu. So n'olwekyo akubiriza abannansi okulaba nti bakuuma obutonde wamu n'entobazi zaffe kubanga zikola kyamaanyi okulaba nti tufuna enkuba mu budde wamu n'okulaba nti embeera y'obudde tebeera mbi. Amaze n'atutegeeza n'agenda ku mbeera y'obudde nga bw'esuubirwa. Embeera y'obudde atutegeezezza nti okutandika n'ebitundu eby'omu maserengeta g'eggwanga bwe tutandika ne disitulikiti zino nga Kisoro, Kabaale, Rubanda, Rukiga, Lwampara, Kazo, Rukungiri, Kanungu, Ntungamo, Mbarara, Kiruhura, Isingiro, Ibanda, Kitagwenda, Bushenyi, Buhweju, Mitoma, Shema, Rubirizi ne Kasese. Atugambye mu kiseera kino nabo bali mu kiseera kya kasana era nga tukasuubira okugenda mu maaso kutuuka embeera eno ey'akasana egenze ng'ekendeera. Naye enkuba yo nga yo tugisuubira okuba nti etandika bulungi nnyo etaba mu makkati g'omwezi guno eno. Ate enkuba namutikwa eya sizoni tugisuubira okubeerawo mu kiseera ky'omwezi ogwokuna nga guggwako wamu mu kiseera ekyo ogwokuna nga guggwako ne mu gwokutaano nga gutandika. Enkuba namutikwa mutugisuubira ate tugisuubira okuggwayo mu mwezi ogw'omukaaga nga gutandika. So mu kutwaliza awamu ebitundu ebyo ba disitulikiti z'Emmenye zisuubirwa okufuna enkuba eya bulijjo mu kigero ekitera okufunibwa mu sizoni eno. Then nja kwogera ku disitulikiti zino eziteekeddwa ezebyalabye ennyanja Nalubaale eziri mu bugwanjuba bw'ennyanja Nalubaale nga muno mwe muli Kalangala, Kampala, Wakiso, Masaka, Lwengo, Mpigi, Butambala, Kalungu, Kyotera, Rakai, Bukomansimbi, Gomba ne Mityana. Era ebitundu bino oba disitulikiti ezo nazo ziri mu mbeera ya kasana era ng'embeera eno esuubirwa okugenda mpaka mu mwezi guno ogwokusatu nga gutandika. Otegeeza n'omwezi okuba nga gutandika kyekiseera ky'omwezi